bagitwale bulungi bako ne bwoyogera abakristaayo beekanziira baganda baffe okuva enkole, baganda baffe okuva ebuwanguzi, baganda baffe okuva ekikoko n'abagenyi baffe okuva mu bitundu ebyenjawulo, abaweereza ba Katonda mwenna omuli ne kanoni waffe Kanoni Muwonge ne bamaama, omukama mulungi ekiseera kyonna. Nze omwana wammwe Ndahiro Albert owaawa Kasikyo. Kakati era nga Bishopu Tata Katonda bw'abagambye nti neetema essente zino. Ekyamazima abantu ba Katonda mwenna mumanyi byempitamu, obuweereza baabundekera, naye bye nasuubiza nange nasuubiza okugabanako n'abantu bange nga nkyali mu kalulu sikyo. Ate okweyama okwo nakweyamanga nga tuli mu masinza ag'enjawulo, ate nga nange sinza kuswaza Mukama Katonda. Ne ŋŋamba abantu beekanzira mukimanyi bulungi, kati mbuuze mu kitundu kino sekyo, kati nange nandiyagadde essente zino oba nzireete, kubanga ngenda kusoma mwezi 10 tugenda kubeera Nsambwe. Naye ne ŋŋamba sijja kuzitwala Nsambwe olw'okubanga nange ndi mwana kati wa kitundu, nja kugenda ntukize obuyamo bwange mu kkanisa ekanziira nga ne anko musaasizi waali sekyo bannange. So Bishop nange neebaza Mukama Katonda okubanga mpita mu Kanoni Muwonge, okubanga ansobozesezza okutuusa obuyamo bwange. Amiina. Omukama Katonda abampera omukisa abantu ba Katonda. Kigambo kya Mukama akubanga kulo point etuuse. Sebo Symphony waffe yayanzira omukisa gw'ompadde. Abantu ba Katonda temunkowa n'ababuuzizaako wali, naye gwabadde mutemwa guli. Kati eno essaawa yange entuufu ey'okubuuzaako bapoosi ba Ndahiro, si kyekyo? Mpulidde nga mwanyinaze nakalawo ogamba nga weetonda ku lw'omubaka atatuze ne natuweereza obubaka. Munnange tweyanza tweyanzeege, naye bwe bataliiwo nze Ndahiro wendi, si kyo? Ate ebbanga lyonna olunaku olwaleero, Sebo Bishop, si kya buvunaanyizibwa okubanga abantu baffe bazze mu bungi bwe buti, ate ne tutegeka omukolo nga gw'amaanyi okuweesa Mukama ettendo n'ekitiibwa ng'era bw'obulabi, ate ne tusigala nga tugamba nti tukyali mu mabanja, tulaba nga kiba kibulamu. Si kirungi. Kwanza nabiwuliddeko kakati muganda wange omusumba wa wano Richard yankubidde essimu n'aŋŋamba, yantegeeza yampa budget dda, n'aŋŋamba nti Ndahiro Mukama wannabakukozesezza, yitawo ekanziira mu bantu bo otuyambeko mu nteekateeka. Ate nakitegeera ng'obudde bukyali, nange neetegeka era Mukama yansobozesezza. Mukama n'aŋŋamba nti enteekateeka nkole ki? Mpitewo. Akabaasa kano bannaye katono naye mukasiime, oba kalimu emitwalo 10 katuyambeko mu nteekateeka. Kyekyo bannange. Amiina. Kakati Bishopu waffe mukimanyi bulungi ebyekikomera abyogedde, naye ngaera mwami Musaasizi wabagambye nti obulabirizi obwa Ssente Oluganda bwe bubeera, ekyamazima nga nange nakatandika okugyawo
bwali tebufaanana nga Bishop Michael Gowa bwabutaddemu amaanyi. Abantu b'ekanziira, abantu b'ewange Seminti lusamatoke mawate endagala njuguluza okukowa tewali tulina emigano esoza emiti emiwanvu kyolona byalipange enaku z'omwezi 12 ogw'omwenda ngenda kubeerawo kiriri Gomba. Abaana b'ekanoni, abaana b'omukimanyi mujje tulye ssente mu lusuku lwa Seminti esindoni Gombe wali eri abaana b'Egombe mujje tulye ssente, abaana b'Ekimwanya, abaana b'Eggolola, baagala nnyo abaana b'Eggolola mujje tugolole Ambassador Mavini mujje tulye ssente mu lusuku lwa Seminti. Gomba ye yange anti sejulide bayinako.